ate kigwanga ku munna Uganda ngenda okwebanga kituufu wamma Mesach bamufuwa sente Namulondo tatumulayo ya kimukoze babalete batula kwa nenda bamazina wandi mlando nte ononya ka video nenda Namulondo yajja kusejinga ninga nenda bedanga alumye nakai era eri ku salon je nali anabagaba ne banange munnagezako kubeera hambe kirungi mukazi wa Mesach teera bisa era bamuyitayo naberanga wife nagana omusegeka gwetali awo nno tuli ku mugambo tusala Uganda sinyango lwakubana abasajja akulaba okukyalo kuno yenga ali ku Papa Sport siba abala sente tatufaako yamaze kubala sente ze najjukira okuva yajjatanga ate nakuzera banga zirimu amagoba singa zaali mulosi yaifese tufano omugambo naye yenga mulimu amagoba nagaba bano kamale gaba kale kanzi jemba yambe mabuli ekitufu boogedde nnyo kale tuwebe yatubulidde ebitufu ne olato tulinanga kumala kwogera bwe tuli bantu bakulu omulaba mwana Namulondo wasala musajja wa munna atwetala twasinzira ku bino olaba bamusajja tubambi tayagala kutunula yo omulaba bambi netugamba bwe yezinisa omulaba bamukubye igino ndi mukazi wange ali wano jjo neewujirako olabanga alino byatandikira ddala okugatta ngolaba bigatta omutwalo katono baguzire naga kale kangu yono tebamutunula nako ane omusajja gayagadde mukazi we Mesach yagala mukazi we yamulagirawo tuswadde ana damu abadugavu muswadde nnyo fa abeeru yarumuko kale kyobola baze bwembeera gyendi oba ndi ku sitting room ne bambuuza ebigambo soogera nze defulanga takola ku TV yange anti abantu bajja ne baga oma Haffy kituufu oma mwana wa Namulondo wagundi abasajja abayimbi ate nga balugave olugambo yeetaiza mute ate Namulondo yeebuusiza mu bantu aba yeetaiza mutabazaalamu bantu kati nganze ngamba Saymore akola olugambo sirukola kati bane swaza omubala gwabe siwe gwegugaba mpaka walako ngebbanja liwedde bannange yamubala abayimbi bamanyi yanaja yebuusa Namulondo yatuuse wano banne bageeza omwana w'abandi munnange ng'amagala mulinde Saymore yagamanyi kati bino mbadde ngenda bizzaayo otya nali onkane soogera yo nange nga muswadde ne badde ne kuliyimba lwali yayimba ne katende naawe abanyaga n'okumuyimbako yamuyimba fuka amawulire omwana omwafuka amawulire papa tukwate wano kakati oli ku family family yange abaana ne bajja abaana bajja sibe bokka benina by the way nebe baaliwo kwolwo naye kati abaana omala okuteekayo abaana oti omwana omu afuuka amawulire omwana omu afuuka amawulire naye waliwo kiri kye nagambye nti si musango gwa kapande nti omuzibe takalaba ate kyakubiri saagala kozesa lulimi luvuma kuba si ye karakita yange kati sijja kuvuma sijja kuyomba naye abantu bayige abamu abatandika ebintu bayige kumala okubirowoozaako n'okukola research emala omwana gwe mwogerako hero mukwano gwa mutabani wange nnyo mukwano gwa Shadraka nnyo era most holidays hero awumulira wange aye twagenda ne tusinkana nga walugave taata we mutyaba bataata nze ate ndi taata w'abantu bangi era kyovola ebiseera nga mu mawulire bumbuuza olina abaana bameka ugandi n'abangi kuba nina benkuziza obukuza kakati bonna mbuuza olina bameka nga bwe nabaga nti nina oba 6 ng'oŋŋamba be baani kakati bali abalala besiiyogere bajja kunyiiga kakati omwana mukwano gwa mutabani wange nnyo nfanfe basula ne mbuliri bwe bumu Eva mumanyi for a long time she's my good friend era bwogenda mu luyimba lwange baluyitaani mimi nakupenda sijui nanpendaji odansi obwo bwalimu obuwala obuto bwali wambadde pinki obuzina be ba Eva kitegedde so omwana kati mwayagala omwana ajje ku stage mbagambe nti ono si wange kakati ddala mba ntegeera mba nina amagezi mba sirina magezi soboka nze ndi muzadde aye ndi muzadde nzaala n'abakulu mukimanyi nammwe abamu musanga ne mumpita taata ne mukola ki byonna kakati omwana azze n'abaana mwana wange the good thing era ate walugave Semakula Semakula taata we amwanjude Semakula kakati gwe bikwatirako wa yewe mbaga kati tukedde nga ddala kituufu kye bagamba nti mwana wo nti mwana wange nazaala mu nkima
Nazaala mu kisodde kiki ekikifuula ekyenjawulo okitegedde kiki olwo ekiba kikifudde ekyenjawulo is that news omanyi balindooza oba surprise nga bwe bagamba nti yali surprise that news bagamba papa ngaakuumye ekyama byange era bivola omuntu agenda nambuuza te embaga yaddi embaga yange kakati gw'ojagazaaki mwana mugakutekayo ngambuuza ekibuuzo mulaba nze nabagamba mubigende mpola naddala ebintu byolugave musalasala ebigambo bami ne Eva nang'abaana mwe mwasala ekigambo nengena ne mu depression Eva asobola ogera mu depression asobola bambi Eva nga ayina life kati ave yannyonnyola ekimukazi wa atulugire taata w'omwana naye bwenno waliwo ebintu ebijja mu bulamu ng'olina ekigambo ekyo kiryanga nti ono ye taata w'ono omuntu nga kigambo kigezze nnyo naye kale kasa amazima mugategedde ejjukira Mesach kyagamba Eva amulabidde ebbanga ddene so tusobola okugatta bali bakulu na bakulu so taata w'omwana mutyaba simutaba musambi wa mupiira bobu nowaayo ne bobu omala ogambe nenga kale kakati balenwe abaana ba mukwano agewadde amazima n'abalala Juliana nawe osoovayo n'otubuulira mutuwanye ebigambo abaana mubaleke bataata babe gye bali kasi teri muntu atalina taata we yes tetuganye omanyi lwaki public figure bambi batulumya emitima nga tubageya nzisagala kati nga nze naye tewali kugeya kutawaanyiza bantu nga kwa Mesach batyo okwogerako mu bantu bali mu masimu gafe bagamalako omulimu naye nga buli omu amaliza n'ekintu kimu bannanga abasajja mbatadde waliwo n'omugambo gwa balongo gwali genda tutta waliwo omugambo ogujja ku street kuno nekufuukira omugambo olaba osoganda oli mukulembeze wa ggwanga naye oba tosobola kufuuma byogera ku masimu ate era n'owogenda mu masimu osobola osiba eggwanga n'olimalayo nogane naawe owange onjogedde naye nga kale kakati Pastor Bugembe omugole alindiridde bamuyita